إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمتلز الله عز وجل نانيني وينزل نانيني بصوزي ويابكيسا انشان يقولوا tumuwanjagira akkiriza kawefube waffe yenna oyo gwe tukola nga tunoonya okusiimibwa kwe. Tumuwanjagira atutaasa mu bisitaani oyo atulabankanya okutujja ku mulamwa. Tetukomaawo, tugenda maaso n'okumulaajanira atusonyiwe ebyo ebitusobako. Tumusaba Allahu azza wa jalla sokusaasira n'emirembe ku mbaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira eyajja n'ekitangaala. Tumuwanjagira ateekemu abo abeekwata ku kitangaala ekyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo. Okusaasira n'emirembe bibe nga bibulira ddala abantu b'ennyumba ye ne baswahaba be bonna n'abo abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu Allah bulungi abakkiriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe gwe twatandikako wiiki ewedde nga tuli ku lujegere lwaffe olw'ebivunaanwa al-huquuqu fil islaami, ebivunaanwa mu busiraamu. Nga ku mulundi ogwaggwa twatandika okutunuulira haqqu zawji ala zawjatihi, ebivunaanwa by'omwami eri mukyala we, ebivunaanwa by'omwami eri omukyala. Nga ku mulundi ogwaggwa twatunuulira sheekhe waffe w'ekitiibwa Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullah mu kitabo kye Tabsiratul Anan bil huquqi fil islam. Twalaba nga sheekhe omulyango guno yagutandika na kutulaga obukulu obuli mu kuwasa, n'atulaga nti okuwasa omusajja, okuwasa omukyala kya mu nkola ya ddiini ya Buisiraamu. Obujulizi n'abutulaga okuva mu Qur'ani ne mu Sunna. Olwaleero kitugenda okutunuulira azwaaju min sunani al-anbiya, okuwasa abakyala kya mu nkola y'abannabbi, kya mu nkola y'abannabbi, bannabbi ba Allahu azza wa jalla be yatumanga yalinga nkola yaabwe okuba nti bawasa abakyala. Allahu azza wa jalla yagamba mu Qur'an ng'atulaga obujulizi ku nsonga eyo nti walakad arsalna rusulan min qablika, twatuma dda bino bigambo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti twatuma dda ababaka olubedebedye lwo, nga gwe tetunnakutuma twatuma ababaka abaakukulembera. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, ne tubateerawo
okuba nti nno bawasa abakyala era nga babeera n'ezzadde. Twabateerawo okuba nti nno bawasa abakyala era nga babeera n'ezzadde. Allahu azza wa jalla atugamba nti ababaka abo bye yatumanga yabateerawo abakyala be bawasa wa dhurriya. Sekyo kyokka nga abakyala abo babazaalira abaana amakulu babeera n'ezzadde. Wama kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah. Tewaliwo mubaka n'omu yaleetanga kabonero konna kuva eri Allahu azza wa jalla okujjako ku lwa buyinza bwe. Tukimanyi bulungi nti ababaka baayinanga ebyamagero nga kabonero akakakasa era akalaga okuba nti mubaka avudde eri Allahu azza wa jalla. Naye tewaliwo mubaka yenna yasobola kuleeta kabonero konna akalaga nti ddala mubaka okujjako ku lwa buyinza bwa Allahu azza wa jalla. Tukimanyi bulungi nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akamu ku bubonero nga kyamagero, ekimu ku byamagero byajja nabyo kyekitabo Qur'an. Naye byonna ababaka baakulembera obubonero bwonna bwe baayinanga, ebyamagero byonna bye baaleetanga tebaabireetanga okujjako ku lwa buyinza bwa Allahu azza wa jalla. Agamba nti likulli ajalin kitaabun, na buli nsonga yonna ebeerawo oluvannyuma lwakuba nti yawandiikibwa. Teriyo kintu kyonna kisobola kubeerawo okujjako nga kyawandiikibwa. Allahu azza wa jalla yalagira ekkalaamu ng'ekyabula emyaka 5,000, ng'ekyabula emyaka 5,000 atonde eggulu n'ensi. Yalagira ekkalaamu ewandiike buli kimu kyonna ekigenda okubaawo. Kati byonna ebizze bibaawo okuva ku lunaku lwe yatonda eggulu n'ensi okutuuka lwalizingako eggulu n'ensi, byonna byawandiikibwa ku lunaku olwo olw'ekiragiro kye ng'alagira ekkalaamu ewandiike. Allahu azza wa jalla arushi ye yali ku mazzi by then nga tannatonda ggulu n'ansi. N'alagira ekkalaamu nti wandiika, newandiika buli kimu nga ewandiika ku allawhi al-mahfuz, ku lubaawo olwo olukuumibwa obutiribiri. Kwe kuli buli kimu gye kiva ne kiryoka kijja kuno ku nsi. Kikye twagala mu aya eno, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwaja wa dhurriya. Aya kye twagalamu nti mazima ddala twatuma ababaka nga ggwe tonnaba kutumibwa. Naye mu babaka abo be twatuma twabateerawo kuba nti babeera n'abakyala be bawasa, ne babeera nabo ne bafuna n'ezzadde nga liva mu bakyala abo. Jjukira omutwe subtopic y'omusomo gwa leero, azwaj min sunan al-anbiya, okuwasa nkola y'ababaka. Surati Ar-Ra'd aya eya 38. Azwaj min sunani al-anbiya, okuwasa kiri mu nkola y'abannabbi. Shaka yagenda maaso okutuleetera obujulizi. Obujulizi bwe tulabye buva mu Qur'ani. Yagenda maaso okutuleetera obujulizi okuva mu sunna. Shaka agamba nti jaa 3 rahtin ila buyuti azwaji nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. Abasajja 3 bajja eri abakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nga ki ekibaleeta?
yasaluna an ibadati nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nga baagala kumanya butya omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwasinza mu mbeera ze za bulijjo, okusinza kwe kufaanana kutya, basobole okubaako nabo kye bayiga, babenga nabo beddaabulula. falamma ukhbiru kaannahum taqalluha, kati bakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bamala okubabuulira ensinza nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasinzangamu Allah, basajja bano kyabeewuunyisa. faqaalu, ne bagamba, wa aina nahnu min annabiyyi sallallahu alaihi wasallama qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Omubaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasonyiyibwa ebyakulembera n'ebirijja bw'abanga bw'atyo bw'asinza. Aina nahnu, fe tuli kuki? Ono omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla yamusonyiwa ebyamusobako, ebyakulembera n'ebirijja, naye tunuulira engeri gy'asinza. Jjukira bulungi nti ekimu ku byewuunyisa ennyo ku mubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga kyewuunyisa ne bakyala be, era nabo ne bagamba ekigambo kyekimu ng'abasajja bano kye baagamba, kwe kuba nti yayimiriranga ekiro ebigere ne bizimba, ne bamugamba nti ya Rasulallah, qad ghafala Allahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kiki ekikutuusa ku mbeera eyo nga Allahu azza wa jalla yakusonyiwa ebibi byo ebyakulembera n'ebirijja, n'otuuka okuyimirira ebigere ne bizimba? Afala akunu abdan shakula, mwagala mbeera omuddu ateebaza byengero ebyo Allahu azza wa jalla byampadde, nga mwe muli n'ekyo kye mugamba ekyokuba nti nasonyiyibwa ebyakulembera n'ebirijja. Kati kyabeewuunyisa abasajja bano okuba nti embeera nabbi sallallahu alaihi wasallama gy'asinzaamu Allahu azza wa jalla. Wulira ebigambo byabwe, teekawo nnyo ebirowoozo muddu wa Allah ku bigambo by'abasajja bano n'ebigambo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yayogera oluvannyuma lw'okumanya abasajja bano abazze okubuuza ku mbeera y'omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ebigambo bye baayogera n'omubaka bye yabaddamu oluvannyuma. Qaala ahaduhum, omu ku bo eyasooka yagamba, amma ana fa inni usalli billayl abadan. Bwe kiba bwe kityo ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama awamu n'okuba nga yasonyiyibwa ebyakulembera n'ebirijja, bw'atyo bw'asinza, nze okuva olwaleero nja kusaalanga ekiro, buli lunaku nja kusaalanga ekiro kyonna, buli kiro nja kubeeranga nga nsaala. Waqaala thani, owokubiri kyava agamba, ana asuumu addahar wala uftiru, nze nja kusiibanga mwaka lunaku ku lunaku, sigenda kuddayo kusiibulukuka, nja kubeeranga nga nsiibye buli lunaku. Waqaala thalith, owokusatu n'agamba, ana a'taziru nisaa fala atazawwaju abadan, nze ngenda kwesamba abakyala, sigenda kuddayo kuwasa. Ono wali ekinyusi ky'ensonga gye twagala mu hadisi eno. Nze okuva olwaleero abakyala mbeesonyiye, okuva olwaleero abakyala mbeesonyiye, sigenda kuddayo kuwasa. Subhanallah, olidde agambye tagenda kuddayo kuwasa, abakyala abeesambye. Abakyala bamalira biseera, nze ngenda kwebeerera mu ibaada zange, bosinza sijja kukkiriza kubeera n'abakyala. Subhanallah, omusajja okuba ng'olina obusobozi obuwasa, gwe n'ogamba mbwe nze sijja kuwasa, n'obeera nga abasosodooti,
selbese bakiyita selbese abazungu ubeera mu bukyamu nsobi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama naha an tabattuli hadisi ya Samura Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana selbese mu Busiraamu yakigaana omusajja ayina okuwasa ebbanga lyomala nga olina obusobozi jjukira omusomo gwaffe ogwayita twatunuulira hadisi Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'akoola abavubuka n'abagamba nistataa minkum albaata falyatazawwaju kiragiro oyenna ayina obusobozi obuwasa awase oba si ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuvubuka yenna atayina busobozi buwasa then asiibe. Lwaki? Okusiiba kuno kukakkanya amaaso. N'olwekyo okuwasa kya mu nkola ya ddiini. Kati omusajja ono omu ku basatu agamba nze sigenda kuddayo kuwasa ebyabakyala mbyesonyiye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo byamutuukako. Naye nno mwana wange ma araadu illa alkhairi. Bano abasajja bano tewali kye baali banoonya okujjako bulungi. Falamma jaa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa akhbaruhu bikhabarihim faqaala Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakomawo ne bamubuulira bikhabarihim ne bamubuulira eggulire eri abasajja bano abazze nga beebuuza. They inquired about the way he used to worship. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagoberera abasajja abo. Mu riwaaya endala yakoowoola abantu bajje n'agenda emimbali n'ababuuza nti antum alladhina qultum kadha wa kadha. Abaayi mmwe mwayogedde ebigambo kino na kino kino na kino. Abasajja ne bamuddamu nti ye be baffe. Wuliriza ebigambo bye yabaddamu ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Agamba nti ama wallahi inni la akhshaakum lillahi wa ataqaakum lahu. Mazima ddala yalayira n'agamba nti nze mbasinga okuba nti ntya Allahu azza wa jalla. Inni la akhshaakum lillah wa ataqaakum lahu. Mazima ddala nze mbasinga mwenna okuba nti ntya Allahu azza wa jalla. Ate butya bw'anaabeera nga si yasinga okutya Allahu azza wa jalla nga yatusinga okumutegeera. Ye yajja n'amateeka n'ebiragiro yali awula okuba nti abitegeera era atusinga okubissa mu nkola ebyo bye yajja nabyo. Kuba abeera kyakulabirako eri abaddu bano baaleetedde obubaka buno okuva eri Allahu azza wa jalla. Lakinni asuumu wa uftiru. Owulira? Lakinni asuumu wa uftiru. Atandika okubaanukula kinnoomu. Nze nno bannange awamu n'okuba nga nze mbasinga okutya Allahu azza wa jalla nsiiba ate n'ensiibulukuka. Tukimanyi bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga mama waffe Aisha radiyallahu anha oba omu ku bakyala be nga batugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasiibanga n'olowooza nti tagenda kusiibulukuka. Amakulu ng'asiiba buli lunaku okumala ekiseera. Ate n'asiibulukuka nga tasiibira ddala. Ne wayita ekiseera n'ogamba nti ate tagenda kuddayo kusiiba. Ezo ezaalinga embeera ze. Naye agambye nti asuumu wa uftiru. Nsiiba ate nsiibulukuka.
amakulu ennaku ezimu azisiiba ennaku ezimu azirya. Wa usalli wa alqud, ate nsaala n'okwebaka ne neebaka. Amakulu tasaala kiro kyonna, tasaala kiro kyonna. Mama waffe Aisha atunyumiza nti teyalabako ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asaala ekiro kyonna n'akimalako, wabula yasaalanga ne yeebaka n'awummula, kuba obutonde omuddu alina okuwummula. Ekyo kimu ku ebyo omuntu obulamu bwe bye bumubanja. Kyova olaba nti Salman al-Farisi radiyallahu anhu bwe yagenda ewa Abu Darda n'alaba nga Abu Darda ye buli lunaku abeera asiibye ate ekiro abeera ayimirira ekiro, yamugamba nedda ssebo, ekyo ky'oliko kikyamu, ekyo ky'oliko kikyamu. Inna lirabbika alayka haqqan, Allahu azza wa jalla alina byakuvunaana byakubanja. Wa inna linafsika alayka haqqan, n'omubiri gwo gwe wenyini obulamu bwo bulina right ze bukubanja. Wa li ahlika alayka haqqan, ate n'abantu bo mukyala wo alina hakki zakubanja. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu, buli awali akubanja kyakubanja, ekifunaanwa kyonna kyakubanja kituukirize, buli omu muwe rights ze nga bwe ziteekwa okuba nti nno zituukirizibwa. Allahu azza wa jalla muwe hakki ze, omubiri gwo obulamu bwo buwe hakki zaabwo, kuba omubiri guno olina okuguwummuza, si gukozesa ng'akalogoyi, olina okuguwa time ne guwummula. Ate n'abantu bo balina amakulu, leka kubeera nga gwe buli kaseera ekiro kyonna okimala mu kukola ibaada yakuyimirira yakusinza Allahu azza wa jalla, ne weerabira ibaada ey'okusaddaaka okubeera ne mukyalawo. N'olwekyo fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu, bwe yagenda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abimutegeeza, Nabbi sallallahu yagamba nti sadaqa Salmaanu, Salman ayogedde mazima. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba abasajja bano nti wa usalli wa alqud, nsaala ekiro ate n'okuwummula n'empummula. Kati wano wali ekinyusi kye twagala mu hadiisi eno. Wa atazawwaju nisaa, ate mpasa n'abakyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina abakyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina abakyala, era we yafiira yalina abakyala 9. Ekyo kyali kyeyawulidde ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Abantu abasigadde Allahu azza wa jalla yatukkiriza okubeera n'abakyala 4 bokka, tetusukkawo. Wulira ekigambo kye yasembyayo okugamba abasajja bano, naawe omuddu kyosaanidde okuba nti nno oteekako ennyo, kyosaanidde okubeera nti oteekako nnyo ebirowoozo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama abagamba nti faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allahu akbar. Amakulu bino byabagambye waggulu, eyo yenkola ye, eyo yenkola ye. Asiiba n'asiibulukuka, asaala ekiro ate n'okuwummula, ate wa atazawwaju nisaa, ate mpasa n'abakyala. N'olwekyo eyo yenkola yange. Faman ragiba an sunnati, oyo yenna yawukana ku nkola yange n'akubayo amabega ye ne yeeterawo ebibye, falayisa minni, oyo si waamu ffe, amakulu si waamu kibiina kyange. Akugobye. Jukira Allahu azza wa jalla yagamba wama ataakumu rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyababa wadde mu kitwale, ate kyababaganye ekyo totawaana kukwatako. N'olwekyo
ekizenga kiri mu nkola ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekyo kye tugenda nakyo tetuyingizaamu byaffe tetukola nga bwe tulaba tuyina kugendera ku nkola ey'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama agambye nti oyawukana ku nkola ye zimusanze akugobye faman ragiba an sunnati n'ogaana okugendera ku nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe n'ogamba munze sijja kuwasa akugobye falaisa minni siwa muffe. hadisi eri muttafaqun alayhi hadisi eri muttafaqun alayhi eri mu kitabo kya Bukhari 1563 ne Muslimu yagiwandiika ku namba 14 wa lafdhu li Muslim. Enjatula ya hadisi eno gye tusomye njatula eri mu kitabo kya Imamu Muslim. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, azawaju min sunanil anbiya, okuwasa kya mu nkola y'abannabbi. Obujulizi tubulabye okuva mu Qur'ani ne mu sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atuwoninga oyo yenna faman ragiba an sunnati agaana okukoda ku nkola yange falaisa minni akugobye toli wa mu kibiina kye. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza twekwate ku nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Buli lwobeera n'obusobozi obuwasa oteekwa buteekwa okuwasa omukyala. Yali nkola y'abannabbi era yali nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo abalulunkana okubanga bateeka mu nkola ebyo ebisomesebwa okuba nti bya mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tumuwanjagira taso mu bisitaani okutulabankanya okutujja kukugoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tugenda kukoma olwairo biidhinillah nga bwe tujja okutandikira ku mulundi ogujja nga tugenda kutunuulira subtopic egamba nti nno azawaju sakinatun wa mawaddatun wa rahma. Okuwasa abakyala kuwummula, abakyala abo kiwummulo, wa mawadda love kwagala, wa rahma na kusaasirigana. Obufumbo buyimirirawo na kwagalana na kusaasirigana. Awo wetujja okutandikira ku mulundi ogujja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Panjagira Allahu azza wa jalla oekisa ekingi atuteeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka ebyomugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesa okubituusaako. Ensobi ezibaddemu zange enganze mulajanira abeere nga azinsonyiwa ate era mulajanira aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.